Sentamu Robert Bobi Wine bajja kulwawo mutegeera tebaamutegeera munnange tebaamumanya nti ono pulezidenti w'abantu pulezidenti wa bannayuganda elected president of Uganda Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine bwe twogera kati ate amaze okuba nga ayingira mu bitundu eby'Ebusia munnange tebaategeera his excellency tebaamumanya nti ono mbanda wa Kabaka tebaamumanya nti ono asobola okukola ebyabalima nti era agenda kukolera ddala ebyabalima okutuukiriza His Excellency elected President of Uganda Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mu bitundu eby'Ebusia era ekyo kiraba kigenda mu maaso be bantu abazze okwaniriza His Excellency tuli Busia poliisi terina kyegambayo anti His Excellency yatusuubiza nti abantu baffe ajja kubatuukako mu mbeera yonna oba batya ajja kuba abatuukayo era baganda baffe ab'e Busia leero be balidde empanga anti omukulembeze eyalondebwa bannayuganda omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine His Excellency amaze okuba nga ayingirawo tweyanziza nnyo era ne tusanyuka nnyo okukulaba pulezidenti webali kwagala ggwanga webali kubeerawo ku lwa Uganda webali kutulaga mutima mulungi webali kubeera wamu naffe webali kutambulira wamu naffe webali kubeera ekyokulabirako eky'amaanyi nsuubira nti abantu bangi bali basiimu nnyo olw'ebyo byokola olw'essanyu ly'otulaga olw'omukwano gw'otulaga olw'okwagala kw'olaga bannansi n'okubeerawo kw'obeererawo ku baffe banange tuli basiimu nnyo mukama waffe era twongera okujjukiza nti tuli bateefuteefu okukola buli kimu ekisoboka ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino era nga twongera okujjukiza President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine mu kaseera kano nga poliisi egaanye entambula zo twongera okujjukiza n'okutegeeza nti mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ne bannayuganda ku lw'eggwanga lyaffe byonna bijja tambula bulungi finally omukulembeze w'abantu eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nga bwe yatusuubiza nti ajja kutuuka e Busia era amaze n'atuuka era baganda finally omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nga bwe yatusuubiza nti ajja tuuka e Busia era amaze n'atuuka nga bwe yatusuubiza nti ajja tuuka ku bantu baffe mu labadaba style buli wamu mu mbeera yonna mu ngeri yonna ajja kuba abatuukako era bw'atyo olunaku olwaleero ayolekedde e Busia bannabusia mweteeketeeke okumwaniriza n'essanyu n'ekitiibwa eky'enjawulo era twongera obajjukiza nti His Excellency ebintu abikola mu labadaba style timwekanga ng'enkya naawe akuguddeko eyo mu kitundu gy'oli n'ogamba ate pulezidenti leero ali wano munnange engeri poliisi gye yatulemesezza obikola mu mateeka oba nga bwe twadde tubishedduwinze kakati tugenda bikola mu labadaba style tunaabasanyufu nnyo nga mutwaniriza singa tuba tubaguddeko mu Uganda yonna just be ready anytime president aba abatuukako president aba abagwako nga bwe kikoze abaana b'e Busia bwe bakikoze nammwe twagala mukikole eruddeyo tunaabasanyufu nnyo nga mukikoledde ddala nga bwe mulina okukikola n'atuuka era baganda final omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Sentamu Robert
Angalia flaga ile msumbua ikonye huko. Ya. Ya. Tambula chapi muteke ko. Topi zabana kunya wao. Ikonye gomu. Tutuuse mu kibuga ky'e Busya. Mu kibuga ky'e Busya, NUP ekyankalanyizza Busya. NUP ekyankalanyizza Busya. Ekyankalanyizza Busya. Shafi, beda kumoloka. Shafi, beda kumoloka kwa chichi. NUP ekyankalanyizza Busya. NUP kyekola ab'e Busya mukiraba. People power, our power. NUP otuuse Busya abantu mubalaba eyo NUP tuli maanyi g'abantu. Yaman people power, our power. Eyo ye NUP mugimanyi, NUP mugiraba.
NUP mujimanyi mwa. Yeah, man. Utuse ululi wano Bobby gye yali ululi kumpiredde wano wennyini. NUP tuli kwira mu kitebe kya NUP mukirabye. Then eri kumpi wano wennyini. Eri kumpi wano wennyini. Mwebala okubeerako, mwebala okubeerako. Thanks for watching. Thanks for watching Sakulo Mukisa page. Thanks so much. We are in Busia. We are in Busia. We are in Busia with our candidate Wanyama Kennedy. Yes, he organized tournament for the youth, and today is their final. So from here we are heading straight to the venue. Thanks so much for watching. Thanks so much for watching. You can share the message. You share the live. Share the live so that others come and join. Yep. Emoto joy parking muno joy parking muno
Yes. Yesterday bakulaba koli honorable. Yama bakole kyo bagamba. People power, our power. People power. Banange abatulaba mwena njagala kubaza mamanyi people power itali amanyi nnyo. NUP everywhere mu Uganda yonna. Tubakunga mwena Busia, Nalo, Bugiri na Maingo, Tororo, Eastern Uganda, Central, North Western. Buli wamu wona munange tobimala yo tujabiwulire National Unity Platform. Yeah man. Thank you honorable, thank you so much. Let me go off just shortly. I'll be back. Yeah, we are here to pick some guests. Then I come back again live. Yeah, I'm going off shortly, then I'll get back. Thank you for watching. Thank you so much. Thank you. Why just chill. Oh, it's fine. Mpola. Yes, musibye mutya bana Uganda. Yes, tuli Busia. Tuli ku peji ya Swabula w'Omukisa. Peji ya Swabula w'Omukisa. Lero tuli Busia.
tambula mutambulireko Shafi tambulira ku mmoloka eyo. Yes, honorable waffe wa National Unity Platform omu ku bacandidates baffe gwe bayita Wanyama Kennedy ategese emizannyo, ategesemu emipiira, ategesemu emisinde, empiira gy'abakyalo, okuvuga obugaali, buli kimu. Leero ye final era tuli wano ne Swabula ow'omukisa. Busya abantu bawagira Nuupu, oyo y'omuku we waffe Wanyama Kennedy yakitaddemu ssente. Katugenda ku venue, final ziri ku Madibirya, saawa Madibirya final ziri namubeereko n'ali abazina. Ikonye hoho timbe ri flaga iri musumbua ikonye hoho. Ya. Tambula Shafi mutekeko. Tokiriza abaana kulinnya waawo. Ikonye homu.
tutuuse mu kibuga ky'e Busya. Mu kibuga ky'e Busya, NUP ekyankalanyizza Busya. NUP ekyankalanyizza Busya. Ekyankalanyizza Busya. Shafi, beera ku mmoloka. Shafi, beera ku mmoloka kiki? NUP ekyankalanyizza Busya. NUP kyekola ab'e Busya mukiraba. People power, our power. Otuuse Busya. Bantu mubalaba eyo NUP. Tuli maanyi g'abantu. Yaman. People power, our power. Eyo ye NUP. Mugimanyi. NUP mugiraba. NUP mugimanyi mmwe. Yaman. Utuuse kululi wano Bobby gye yali. Kululi kupitedde wano wennyini. NUP tuli kuyita mu kitebe ky'NUP mukirabye. Venya eri kumpi wano wennyini. Eri kumpi wano wennyini. Mwebala okubeerako, mwebala okubeerako. Tuli mu kutandika justice.
Mr. Page. Thanks so much. We are in Busia. We are in Busia. We are in Busia with our candidate, Wanyama Kennedy. Yes, he organized tournament for the youth. And today is their final. So from here we are heading straight to the venue. Thanks so much for watching. Thanks so much for watching. You can share the mess. You share the live. Share the live so that others come and join. Yep. Emoto joy parking muno joy parking muno Hai halim. Yes. Yesterday bakulaba koli honorable yama bakole kyo bagamba people power our power people power banange abatulaba mwena njagala kubaza mama nti people power itali amanyi nnyo NUP everywhere mu Uganda yonna tubakunga mwena Busia nalo Bugiri na Maingo Tororo Eastern Uganda Central North Western buli wamu wona munange tobimala yo tujabi ulibire National Unity Platform. Yeah man. Thank you honorable, thank you so much. Let me go off just shortly. I'll be back. Yeah, we are here to pick some guests. Then I come back again live. Yeah, I'm going off shortly, then I'll get back. Thank you for watching. Thank you so much. Thank you. Oh, I just chill. Oh, it's fine.